Godfrey Lubowa ow'emyaka 52 ne mukyala we Mary Namutebi owa 39 abatuuze ku kyalo Buyuki mu ggombolola y'e Usana mu disitulikiti y'e Kayunga tubasanze ku ofiisi ekola ku nsonga z'amaka abaana n'eddembe ly'obuntu e Kayunga ekulirwa Collins Kafeero. Lubowa abadde ayogerera mu bulumi agambye nti mukyala we Namutebi yamwesamba mu nsonga z'omu kisenge kati okumala emyaka 2 era nti amujoga nakuna n'atuuka n'okuyingiza abasajja abalala mu nnyumba nga waliwo ne lwe yabasanga lubona ku kitanda kye nga beesa mpiki. Omukyalo ono afuna engendo nze zesimanyi n'amalayo ennaku 3. Mwami Colin okumanya nga alina obulumi omukyalo ono namusangako okwo n'omusajja mu nyumba yange awo wennyini mu nyumba yaffe mwennyini. Abo abasajja bagamba tosobola kusanga musajja mu nju n'otabawo nekyokola omusajja oyo wa bigambo bingi. Abafumbo bano bakamala emyaka 6 era balina abaana 3 wabula nga balabagana Namutebi wanzaalo 6 mu basajja 3 ate nga ye Lubowa mu kiseera kino alina abaana 13 mu bakazi 5. Lubowa agamba nti ekituufu gye buvuddeko yafunamu obulwadde obwamukosa mu byenfuna n'ensonga z'amaka wabula embeera eno yatereera nga kati tamanyi lwaki mukazi we yamukazaako nti mufiirwa nga takyalaba nsonga lwaki amujjulira. Amazima ga Katonda bw'obeera okuva mu mwaka gwa 2024 weeveera bweveerezi nga omukyalo omulina mu maka omuliisa omugulira empale alwala ali emmere ali mu makaako ng'akugamba ebigambo ebifaanagana bwe bityo mwani Koliniolizaako ki? Olunaku lwe nakomawo nga omukalo gwa 25 ogwokutaano nekomawo nga 26 lwali lwakubiri n'embeera nayo kwa 27 osobola okusula n'omusajja emyaka 2 mu nyumba naye nga muli mu nyumba. Lubowa okwongera okukakasanga bwe yasooka agambye nti mukazi w'omwali lubuto ate ng'alabirira n'amakanga we bagidde ewa Kafeero ng'amaze okugula obuwunga kilo 2 mukene okwosaako ensimbi enkalo ne kilo 1 ey'ennyama. Nze nina abakyala bameka? 2. Mukyala wange omwana wa Kalini oyo newaabwe ne mu kidaala natuukayo bamanyi bulungi era olutuuka muko ne balamu bange ne bakodomi. Namutebi agambye nti mwetegefu okugondera basi ng'atwala obuvunaanyizibwa obw'okumulabirira wamu n'okutwala abaana ku ssomero kubanga kati batudde waka. Abaana bange nabalekayo kati eno wiiki namba baboyaana tebagenda ku ssomero buli abubonaabonerawo bw'atambula bati nti agenze kola abuleka bwakomawo ssaawa 9 ssaawa 10 sobola okubuyingiza ekyokulya. Lubowa agambye nti ensonga z'amaka ge yazitwalako ewa ssentebe wa EOC ey'okubiri ne ku poliisi e Busana n'azanjulira ne nazaala we n'omuko wabula bonna zaabalemye. Olwabino omwami ono vice yabadde abeeranga mu nsonga zaffe bwe mala okudduka negenda ku poliisi ey'e Busana banjerega ne baŋŋamba ab'omusango temuli natuuse nze situukangako wali Nyazaala kumutuusulira bigambo bya mu kitanda tebiba byangu okirabye jjo olunaku lwajjo natudde ku lujja lwa Nyazaala. Kafeero abuuliridde abafumbo bano bawaŋŋane ekitiibwa olw'okunyweza amaka. Omusajja ng'omumya ekitanda ajja kusibawo ttaapu y'ebyetaago oleme okufuna ebyetaago kiki ojja okubeera nakyo ate abaana bebagenda okubonabona. Abasomeseza buli omu obuvunaanyizibwa bwe omuli omukyalo okugondera bba n'omwami n'amusaba okwagala mukazi we n'okuwa abafamire ebyetaago. Katonda yakugamba kugondera ki? Ensonga ey'okubiri waliwo bano abato be tulina abeetaaga okulya bulungi basule bulungi babeerewo abaana bange balabirire. Abalagidde okudda mu ofiisi ye ku Mande wiiki ejja baleeta omukono ssentebe wa EOC ey'okubiri bongere okumulungula ensonga zino. Sawulo w'okulira yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV.